Atenderezebwa gulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira malamusizaako bakika na mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe ebyenjawulo nate ku kakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne aweeru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abaagalwa, omukolo guno gwe tugenda okubeera nga tukola mu kadde kano gugenda kubeera nga gugattaganya emizimu gyo egy'enjawulo mu bulamu bwo obw'emabega bw'ozze oyitamu. Abaagalwa, naddala emyoyo egitudde ku sseŋŋende eno nattimba mwakagwa oba twakagwa emirundi 4 nga guno gubadde gugenda kubeera gwakutaano naye nga guno tuguyiseemu nga tutuuka mu bbendobendo lyerimu ery'okubeera nga tuva ku mutendero gumu okudda ku mutendero omulala naye nga baganda baffe ab'ekizikiza abaali bawamba eno planeti nga batulemesa. Mu ngeri eno nsaba oteebereze buli kibiina kye tuzze tutambuliramu kibaddemu 2.9 lafre kumpi 2.26 gy'obaddemu mu kibiina kyekimu okubiseemu emirundi 4 oteebereza oyina emizimu emeka gwe ng'omwoyo. Kubanga omwoyo buli woofa omwoyo omuzimu ogwo guvaako ekitangaala ne gusigala mu nsi eyo gyo oba mu butaka w'oba olire n'ozaalibwa ewalala. Kateebereza mizimu emeka gy'olina. So omukolo guno bajjajjaffe bagutuwadde okusobola okubeera nga tugukola tukomyewo amaanyi gaffe ag'omwoyo waffe atudde mu mutima era tudde mu bwetengeredde. Weewaawo ogenda kukola omukolo guno wammanga era yogera ebigambo bino wammanga gamba nga nnuŋŋamisibwa omwoyo wange funa nga nnuŋŋamisibwa omwoyo wange ku lw'obulungi bwange obusukkulumu n'obulungi bwa buli mutonzi yenna atudde ku maama nattimba ne mu butonzi bwonna. Ng'omaze okukola ekiruubirirwa ekyo funa glass ey'amazzi, gyamu engatto oba tambula mu bigere ogende ewali obuddo ng'oli mu bigere ng'okutte giraasi eyo ey'amazzi ng'ogikutte n'emikono gyo ebiri. Teeka essira ku mazzi ago. Teeka essira ku mazzi ago g'okutte mu mikono gyo ebiri. Yogera bw'oti wammanga ebintu byonna bye najja eri abalala nga tebinnyamba ku lw'obulungi bwange obusukkulumu mbiteeka mu mazzi gano kiddemu emirundi 3. Nti ebintu byonna bye natwala okuva eri abalala nga tebiri ku lwa bulungi bwange obusukkulumu mbiteeka mu mazzi gano. Ogwokusatu, buli kintu kyonna kye natwala okuva eri abalala nga tekiri ku lw'obulungi bwange obusukkulumu nkiteeka eri amazzi gano. Ozeemu emirundi 3 era nange nkuyambye ne nsobola okubeera nga nziramu emirundi egyo 3. W'obeera ng'omaze yiwa amazzi ago ku ttaka oba eri maama waffe Nattimba ku lw'obumu obutugattaganya nga ye maama waffe era obugattaganya obulamu obutudde mu maama Nattimba agenda kubeera nga azzaayo ebintu ebyo byonna n'amaanyi gonna
eri emyoyo gyonna egyo mu bulamu bwo obw'emabega gye wakyokooza gye wakolako ebintu byonna ebitasaanidde ebiseera ebimu ebireeta obululume eri ensi yo nga wandisanganga n'ebizibu ebimu by'oyitamu biva ku lw'ebikolwa bye wakola mu bulamu bwo obw'emabega ng'osasulira obululume obw'ebyo bye wakola. Ng'omaliriza ekyo ng'oyiye amazzi ddamu ojjuze egiraasi eyo gy'okutte oba gy'obadde nayo gijjuze amazzi nate era gikwate n'emikono gyo ebiri era ng'oli mu bigere ng'oyimiridde mu busubi. Teeka essira eri amazzi ago g'okutte nate nga we wakikoze ku mulundi ogusooka. Era ogenda kukikola emirundi 3 nti ebintu byonna ebyatwalibwa okuva eri omwoyo gwange mbyeddiza kati. Nga tunaakubeera ng'onywa yogera ebigambo nate bino wammanga ebitudde mu kwagala nti nkoowoola amaanyi gange gonna agaabula, nkoowoola emyoyo gyange gyonna gikomewo okuva eri enge, okunyigirizibwa nawo obuvuyo bwonna obubadde butulumya oba obubadde bunnumya nganze omwoyo. Nkoowoola amaanyi gange gakomewo nate okuva eri abantu n'embeera zonna ezo ezandeetera okubeera nga nvaamu amaanyi gange n'amaanyi g'obutafaali bwange nga koowoola gakomewo. Nkoowoola omwoyo gwange gukomewo mu budde obw'obuliwo kubanga ndi mu budde obwakaakati era nga ndi mu buli kintu kyonna. Weebale, weebale, weebale. Nakyo ogenda kukiddamu emirundi 3 ng'omaze okubeera ng'oyogera ebigambo ebyo then nywa amazzi ago osobole okubeera nga weddiza amaanyi go. Jjukira mukwano nti oli mukadde kano ak'okusobola okubeera nga weddiza obumu bwo nga ekitangaala oba ekitonde eky'ekitangaala kisobole okubeera nga kigattaganya wamu n'omulongo wo wamu n'omwoyo wo omutukuvu atudde mu mutima n'omulongo wo atudde waggulu w'omutwe gwo akola obwakatonda bwo okusobola okubeera nga mumaaginga mukole kye bayita oversoul then obeera ogattaganya omwoyo oguli mu dimension eya waggulu gye wandiise nga eggulu eyaggwe kennyini ne gugattaganya naawe. Jjukira obadde mu foomu ey'ekisajja n'ekikazi then olina okubeera nga okkiriza amaanyi go ag'ekisajja n'ekikazi. Mu bino byonna otambulye mu mutima, beera kwagala, manya nti kyonna ky'okola ky'osiga ky'okungula. Oli musajja naye manya nti nno by'oyisaamu omukazi oba mukazi wo ewaka w'oteegendereza ogenda okuzaalibwa ng'omukazi obeere ng'obisasulira. So weddeko, sonyiwa, kola omukolo ogw'okusonyiwa buli lunaku. Koowoola jjajjaffe Namuzinda nga we yatugamba osonyiwe, osabe ekisonyiwo ku lwaggwe, osabe ekisonyiwo ku lw'omwoyo wo kubanga ggwe ng'omubiri naye Katonda. Saba ekisonyiwo ku lw'omwoyo wo oyo atudde mu mutima kubanga yaterese obulamu etterekero ly'ebijjukizo bwe by'obulamu obw'emabega. Saba ekisonyiwo ku lw'ebyo byonna by'osobezza eri abalala n'eri ggwe kennyini. Saba ekisonyiwo ku lw'abo bonna b'olumiza mu lugendo lw'obwakatonda bwo bwenna ng'omwoyo.
era sonyiwa abo bonna abakulumiza mu lugendo lw'obwa Katonda bwo mu bulamu kati obwakakati emabega ne maaso, era naawe weesonyiwe. Naye ng'obikola byonna kkiriza ng'obikoze mu mutima gwo nga tobuusabuusa, then ogenda kubeera nga osobola oyimusa amaanyi go n'okukomyawo obwa Katonda bwo, osobole okubeera nga otuukiridde mu bwetengeredde ng'omwoyo ogwajja okusobola okubeera nga gukomyawo obwa Katonda bwago, n'okutegeera nti nno oyo yenna akwetoolodde, oyo yenna akuli okumpi muganda wo, kubanga gwe ng'omubiri oli lugoye, naye ffenna tuli kitangaala ekiyakaayakana. Tudde mu bumu obwo obwatutondebwa, era tusobole okubeera nga tutegeera nti kwagala oyo gwe tunoonya ali munda mu ffe tali wabwewo. Jjukira wejjukire nti kwagala gw'onoonya ali mundayo, era otegere nti ensi gy'oyagala okubeera ng'otonda etandikira mundayo. Tonda ensi gy'oyagala, beera kwagala ekyo ky'oli, ebikolwa byo byonna bive nga oluŋŋamizibwa Ssenga w'omutima gwo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akuume.